kuva kankomenti kunche sawa 12 ate nsobola n'okuseesayo nti oba enife okuva mu programu ya Altakuwa mpaka esaawa eno tukali ku Baba TV kulamusaako akanti kodeyo misuko bukyeri nise eno kawandera olw'enkulungo idukira mukwano gwange Ayomi Bendicto ni Grace na Kimera Mahama mwise Kiwanda bamaze okubanga baba wano kuncho ya lero ndina bakungu okuva mu kibiina kya NRM owekitibwa Kasede Michael n'owekitibwa Bulira Frank okuva mu ekibiina ekikasinze oba nekisinga buyako oba nekisinga buto Uganda Federal Democratic Organization kambagane babalamuseeku metubone ensi bweyemereire sebo kansokere yoli Mr. Moderator n'abatuwuliriza mwenna ku Baba TV balamusaaku tikodeyo bana lusoga ndwidi balamusizza nnyo era mbebaza kulaba nti bannayuganda mwenna mutuuka ku lunaku luno olw'abajulizi baffe abafiirira eddiini n'okukkiriza ku biggwa by'e Namugongo. Amannya nze Frank Bulira Kabinga nga ndi muyambi wa Dr Agrey Kiyinji ali mu ggwanga lya Australia. Nsangaire ino okuba ku mukulu guno omukozi ogundi nenda okukwebaza mwami eno kawebale kutwetanga tubeeku wano tubeeko ku ne byetugabanaku ne bannayiffe abali eyo abatubona era abatuwulisisa. Amayina gange ninze Kasede Michael, coordinator wa program ya national chairman eri kulwanisa obuli bw'enguzi n'obwavu mu bitundu byonna ebya Uganda aye nga nze ntwala Jinja district. Nenda ntera ino okweyandula n'ekkooti yange eyindi gye nsinga kwenda. Ninze coordinator wa National Slum Dwellers Federation of Uganda program erwanisa emigoiteko mu bibuga era right now tulikola mu Jinja municipality yona nga ninze coordinator wamu program yaife eyokuta amataala ga sola ku nguudo d'Emasese mu kibuga Mbata eri ongoing era duzi twaleetayo parks da domestic solar lighting. Okay, mwami Kasede ndakweta oyogere byasalamu dwellers oyinza obigaita mu byenarem oti byo mulikola musalamu dwellers oti enarem nekoze toti yakwibira kaire so tulingirire Uganda yeyemerere olwalero luno ebanga itono ino wiki nga ibiri twabona ekibiina ekiyaka nga bakiwandiika anti abandi bajeta anti FDC muntu pate biri ku social media ayekiri Alliance for National Transformation bakiri ku transforminga bantu kuva mu FDC kubatwala kuba ndi kubona kairi bari kurutinga internally bukali kubona yo wenare mugo politics mukulubo wa mwenda muli kuleta Uganda Federal Democratic Organization the vehicles ediriwo diremi okubatwala yemujja kuba a lot of political parties are languishing in this country. Dizira bantu essaawa eno nze ndowooza nti ate okumeruka kw'ebibiina ebingi ndaba nti ate kyongera okulaga nti bannayuganda beeyongedde okukula politically n'okumanya kye baagala. Si kibi kubanga ebibiina bino tubizimba abamu out of frustrations mu bibiina bye balimu intrigue n'ebirala naye ffenna tusigala nga tuli bamu era nga tutambulira wamu. Kati ng'abo ebibiina ebyobufuzi walaba omukolo ogubadde wano ejjinja recently reunion aba ANT nga we bali
aba DP mainstream webali ebiwayi byonna bi zone board besides nawe nakulabayo nange naliyo era twaliyo ngaba Uganda Federal Democratic Organization kuba Dr Agrey Kiyinji akkiriza nti tuyina kutambulira wamu era kukwatiza wamu okulaba nti tudelivering eggwanga lino okulaba nti bannayuganda tubatuusaako bye beetaaga bye baagala ng'abooludde oluvuganya gavumenti. Ebibiina si kizibu nnyo era njagala okutegeeza nti waliwo abantu baffe abakifuna obubi nti awo no waagira nti ekibiina ate kati onazze kulwanyisa ono ate kati onazze naye buli muntu wagenda we yeetaayiza after all ffenna goal gye twagala okusikowalinga yeemu omulabe waffe y'omu programs zaffe oba oliawo zaawukanamu katono naye nga oba oliawo omulamu waffe ffenna gwe tuba tuliko guba gwegumu gwakutuuka gye tulaga nakutuusa abantu baffe mu kwesiima. Kye tuba tulina okukola kwe kutuula tukkaanye ono anaakwatawa oli anaakwatawa. Twala ekyokulabirako Honorable Kyagulanyi muvubuka munnaffe akoze omulimu gwagukoze era nzaawe mbadde ndowoleza nti ndowooza mwandibaire mwegayita bwegayite okwegatta kagamba gavumenti yebadde egezaako teekawo nnyo propaganda oyo mwegatte tuzzenga twegatte bba tewali kwawukana kwonna kuliwo bannayuganda mukama wange bazzenga beegatta emirundi ena Dr Besigye gye yeesimbyewo gyonna wadde wajja luli ne wabaawo Sebaana Orara Otunu Miriya Kalorobote Babeti Kamya we bali ne bannayuganda ne basalawo ne beegattira ku Besigye bano ne bafuna 0% negative naye ng'oli kwegatta kuba bo bamanyi kye baagala so kati twagala kuzibira muntu yenna ajja mu nsiike buli muntu ajje naye bannayuganda ku ssaawa eri envannyuma batunula mu baliwo bonna ne bagamba ono yagenda tuteebesa goal era ensonga lwaki olaba nti kati Dr Agrey Kiyinji avuddeyo kuba tetwagala kuvuganya buvuganya babula twagala kukwata buyinza okuvuganya tuvuganyizza emyaka kumpi 2 tetwagala kuyita mu process ya bululu babbe twebake bululu bwe bityo si kuwamba twagala kukwata buyinza mu mateeka nga tukozesa ssemateeka ya Uganda nga tuyita mu kalulu akajja naye twagala tuteeka ebirungo byonna ebyetaagisa mu kalulu kano okulaba nti munnayuganda taddamu kukaaba nti banne tubadde ne raare nga zijjuza abantu ne babooga naye akalulu kazzeewa bannaye tukunza abantu ennanga muntu bazifunye naye abantu akalulu kaabwe kalemeddwa okukuumibwa gwe mulamu akakati gwe tuliko era ensonga lwaki olaba nti forces nyingi si wano wokka mu Uganda ne forces eziri mu diaspora oba oliawo ezisalawo ne ku ekonome ya Uganda ne ku mbeera ya Uganda ku buyambi bwa Uganda be batuukiridde Dr Agrey Kiyinji ne bamugamba yambala engatto ku mbeera eri e Uganda ogenda otuusa abantu bo mu kwesiima. Soko gemereremu owekitiibwa mwami Kasede Michael ebigambo bya mwami Buliira obiwulire Uganda wano wetuuse ekisookerwako ebibiina bingi biri kuvaayo aye mulimu ekintu kiti kirala ekyoka nti ebibiina byegaite bireete joint candidate alinga akanti imwe abenaremu nimwe ba championi baakyo either we mu lubiri lwaki ogwaleero gwe tuliku ensonga eno ey'ebibiina okumerukawo tiyakatandika buti history ya Uganda eraze nti tubaire n'ebibiina era buli bbanga bigiire nga byeyongerako lwaki byeyongerako katutandikire wano nga tuviire mu NRM tuviire mu movement system twalonda mu mwaka gwali 2005 nti tujje mu bibiina ebingi nali omu ku bantu abakuba akalulu okwikiriza nti tujje mu bibiina bingi multi-party dispensation buli omu yajja ku nkondo ye ebibiina tebyali bingi mu kalulu ako aye twajja okubona nga abaviire mu NRM ba Kiza Besigye ba muntu tiimu eyo bakoze ekibiina kyaibwe kyebeeta FDC twajja okubona nga tuwulira Social Democrats SDP twajja okuwulira Federal Alliance
evile mu FDC kino tiiki yaka aye olinga kuba ekifuba nti mwazaala FDC mpera bano baidukulu baimwe aye baidukulu batya batya mu NRM bavire mu NRM lwakuba abandi benda ntebe enkulu gye balemereirwa okutuukako NRM tebasoboyisa kutuuka ekyo kigendererwa number 1 ekya buli omu eyekutwireko kigendererwa number 1 benda kutyama ku ntebe ekyo kirungi kibi ekyo tikyandibaire kibi aya ate tikyalibaire kirungi bakweka ensonga eyo bagikwekamu bino twenda kutereeza twagala kwegereza abantu babeere freedom aye nga ntebe gye benda era abasinga bana bali kukolanga ebibiina nga mwami buliida benda kukapyalinga ntebe ya Museveni bona amaiso galingirire muntu ati mulala Museveni alina entebe ye ng'omuntu eya president ombakati kano kabitanako eri yakabitanako akebyuma kati ekigendererwa tikyakukyusa status quo eriwo embeera eriwo bona bakiri nti embeera eriwo erongoike zino achievements dona lingira energy sector amasanyalaze tujja kuba na over 1000 megawatts bei ejja kuyika ankobere kaluma kewe ojja kubona nga amasanyalaze gayika buti tituli kusiringizo samu pa unit abamakolero bali ku siringi bina per unit abamakolero commercial big industries amasanyalaze gajja kuyika twena tujja kuba nga mu bina oba mwaka kyogwo linda Karuma ilikuwa end of this year 600 megawatts still different nga mu Uganda masana zikaja kuba double ako just indiko na kubukone obone development yetu tuseho mu myaka gina amakumi asatu so imwe cyo olinga akanti imwe timufire yo mwami kasede totire UDO UFD totire era bayide kuba ekyo kibala kya NRM bimu kubibala ebya NRM mwami bulira omusaadha ali kuba ekifuba aye bwaku omugola aliga mukama wange mwami kasede kituufu akubye ekifuba omugole gwolesa okugata aliwa njagala okutegeeza eggwanga n'abatuwuliriza n'abatulaba ku Baba Television omugole wonze mulaba politics mujjukira bulungi ali ku social media kituufu trends zikyuse waliwo ebiseera ebyalinga omuntu alina kgenda mu nsiko nga President Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda mu nsiko okufuna obuyinza waliwo ebiseera nti omuntu alina okuyita mu processes eza campaigns nga ba Dr Semogere bakoleranga tewaliwo TV nyingi nga zino TV eriwo UBC ya ggwanga ate nga ekulimitinga kikyekuwa kakati omulembe gwa social media and it's world over. President Trump awangudde banji nyoba Angela Merkel bonna kati trend eri global nti social media ekuwanika nekuteeka wekutadde nekutuusa gy'olaga nga candidate oba nga campaign. So Dr Agrey Kiyinji olw'okuba nti ali ku social media nnyo obulemu obwo we buli kuba tali mu ggwanga bannayuganda bamanyi bulungi lwaki ali gyali neki kye yayiseemu. Mumanyi bulungi nti okuva we yejjerezebwa emisango mu myaka gye2000 obulamu bwe bwali matigga nga baagala kumutta amakaage ne bagawamba ag'ebuziga ne bagatunda butunzi just like that paka government ya Australia we yalabanga omutuuze waabwe tali safe mu Uganda ne bamutwala n'agenda mu Australia. Ebirala sijja bigenda mu details. Kati oyo mutuuze alina ne government endala mwabeera ekyo tekimenya mateeka esobola n'okubona nti omuntu waibwe tali safe kuba namubananga mu kooti. I was a journalist in Kampala. Ngaidanga na ambassador wa Australia abao paka throughout a court process lweyawa oyalina newuwa gandi kakati Dr Agrey Kiyinji okujjako omuntu azaaliddwa mu 2000 naye wogenda n'okwata gogo n'oteekamu erinnya Agrey Kiyinji
ojja kumanya omuntu gwe tutunda oba ani gwe twagala okukulembera okudda mu bigere ya mwami Museveni yani. Dr Agrey Kiyinji nga yogambye nti walabanga mu kooti nga n'ambasada mwali abadelegates omukyalo omuzungu abadelegates aba European Union kubanga bo abazungu bamanyi nti ye asset. Dr Agrey Kiyinji President Yoweri Kaguta Museveni abakulembeze bamala okukolera appointment emyezi 3 emabega okubalaba ate bo be bakola appointment okulaba Dr Agrey Kiyinji because he's the best cardiologist in the world. Bo bamutwalanga asset tobonanga tujja kufiirwa asobola okusigala nga ajjanjaba emitima tujja kufiirwa nakati ajjanjaba emitima naye nga ate ali mu campaign mubweneku yali ku tiimu yakola bypass surgery ya Bill Clinton yaba ku tiimu kabaka wa Saudi ya Uganda bakabaka wa Saudi Putin era saawe na alina Russia wa President Putin omanyi si kirungi omusawo okwogera ebyama bye n'ebyo abantu ebimu beetaaga obimanya nti ye waba agenda okulaba Putin takonkona lwabula ate Putin yakola appointment okulaba Dr Kiyinji so tufiirwe wekiba nti Donald Trump akimanyi nti buli Monday alina okubeera Washington okulaba Donald Trump baba bali mu private issues meaning ensonga ya Uganda ategguka mangu okusinga President Museveni agenda okusaba obuyambi nga alina kukola appointment emyezi nge3 President Trump alina mulabira mu nkubo nga bali mu international conferences meaning kakati ku luno tetutumye twesitukidde tufunye omuntu nga asset waabo bonna betulowooza nti bayinza okulasirira eggwanga lyaffe. Bowali kubanga my concern is I don't know your take about this. Tutole an internationally celebrated cardiologist Dr wemitima akobebwa era ikirizibwa nti nasinga munsi yona tumute tumwize bwa mu State House mwana wandera nze nenda ebintu bino buli omu okugubwa tobonanga Messi je mukoze nene etolese omusawo mu theater abukozese mu field buti tubaire n'omwembi omulungi ne mwami Museveni twandigambye nti naye obukugu bwa butwale mu nteeze naye azirunda ate nga wakola n'obwa president political economics general advantages in Mukufuga. Yeah. General Mumaji is a political economist. Era field ye musana. Aye kabira ko nyuma katona. Eri abantu bangi abakozesa politics. Nga court yakwebwika oba blanket yakwebwika. Okwewala ebizibu ebindi. Ono mwami Kiyinji tidi oba yasembayo yokuba mu Uganda. Kajankumi bili nasemba yomubona nga sharing hall nga ali gula entebe entebe gye bakoze mu okulengera okwange ebizibu byafuna mu Uganda ebyo byonna ebyamutwaza mu kooti bikamuhauntinga yakati mpegano naye yejjerezebwa era emabegako DPP emisango gye baali bamuvunaana bagimuggyako bye baali bapaatise simanya wa ADF simanya yatta abasiraamu era abantu abakola ebintu ebyo bakitata n'abalala essaawa eno amateeka gabagombamu n'abalala baatuuka ne bamanyibwa nti be baali nga bakola ebintu ebyo naye nga beekwese mu Dr Agrey Kiyinji. Katwire tulingirire olinga okoba nti candidate wono mwizi wa misango lwaki tebamukwata nga bakwata ba Nsubuga Kipoyi n'abalala ne bamuleeta wano Katwire mudachi cantonate otavao Baba TV obusuga bulayire.
Omukyalo olina kyonna ekikutawanya mu mbeera y'obulamu bwo? Obadde okimanyi nti mu Uganda mulimu eddwaliro limu lyokka erikola ku bizibu by'abakyala bokka era nga ye Women's Herbal Clinic ekola ku ndwadde nga mugaba oba okusala embuto ennene. Aba Women's Herbal Clinic basobola okuddamu era bw'oba wandyagadde okumanya engeri gy'osobola okufunamu omubiri ogulabika obulungi oba waistline, jangu ku Women's Herbal Clinic mu Kampala ku Shore House first floor room 4 Bombo Road mu maaso ga Watoto Church. Ate era basobola n'okukuleetera products zino wonna w'oba oli kasita okola order. Women's Herbal Clinic tufaayo nnyo eri obulamu bw'omukyala. Oyenda omubiri omugonvu ogunirira ate nga guboneka bulungi, va ku bukereta. Kozesa Nisa Hair Removal Cream. Nisa Hair Removal Cream akulongoosa bulungi nga takuokiikya, takuleeteire bulumi waira okubutukabutuka. Alimu aloe vera awonya omubiri okwirugala olwo waboneka bulungi. Nisa Hair Removal Cream akuwonya okukozesa obumwero buli kiseera ate nga akola buli kutika kya mubiri. Nisa Hair Removal Cream wanusulu kumirunka. Nisa Hair Removal Cream Nisa Hair Removal Cream ayaganibwa mu maduuka gona mu Iwanga. Munsi muzayeletera buzibu aye bwereta bwene. Olwisi kibumba mweno w'omwekendi n'asalawo bitambule bityo ng'olwayenda okubona ife abali ku obulungi oba tuli mu embeera yayamba mwina akeese kale iwalina kyalinawo mu mutima ogwo gwene yamba mwina akeese. mugandange koolina konakona kasobola okola mu mbeera oti neeno. olina ibaati, olina lugoye oba olina kakulya, olina iva oba kasukaali, kabwito oba sabbuuni, bambireeta twida kusiima ino iwe asalawo okutambula ni baba muyamba mwina akeese. Kyona ky'olinakyo tukyaniriza ku Baba TV oba ku Baba FM oba okite ku namba d'amasimu dino 0753 oba 0776 dona dusoma mayina ga basoga bayino FM bwetabaako basoga bayino eyo tasindika. Yamba mwina akyese. Bambi yamba abantu bali bubi. Baba TV obusoga bulayire. Nawa omukagwa omugonzi tirema kwisusayo era kukwebaza okubanga okalinife tuli kulingirira ebyobukulembeze ebyobufuzi n'enkulankulana mu Uganda webiri kutambula. Tufunyeyo omununuzi owundi Mwami Kasede abaami bano bwe bava ni bakati baide kununula iganga. Imufuna kimulei mwabali mu buyinza abenare ife eiwanga lino lyanunulwa mu 1986 okuva mu mirembe nze Katonda anambye mpangayire kuba nze kamba kabela nabona kumutesa Edward with my own eyes. Okay. Namubona kufamu kubela mungalo nga tuli mwana buto ngaiyo kuchana. Ni Rolls Royce motoka ya Rolls Royce. Mpegana bwenyingirira olugendo olwo nze nakosebwa ino nali mwidinda wano mu biseera bya Amin 1971. wakosebwa oti ati wafuna iduka gano geyagabanga oba obulumi obwali ndidukira obulumi bwe nali nabwo ku petroli nali n'emmotoka yange Fiat 124 nga tufuna kadi ey'amafuta 40 liters per week. 40 liters ate bwerere nga nge bakwikiriza okugula ebya fuel card mbaikiriti badabwerere. It was purely power rationing. Fuel rationing. Fuel rationing. Twanwa chai gwe bayetanga mugumu. Nga otamu Ramadani wanu kapuka.
era nga bw'otuuka ewa mwami wa Ndera nakuwa ekikopo kya caayi otegeera nti muzira sukaali aye bw'okomba bw'otera omwaganamu oyenda n'ekikopo ekyokubiri n'ekyokusatu lwakuba akasukaali kali mu nku egyo emirembe egyo twagibitamu tuli ku kununula Uganda ido twabaire ku kumukuta ogundi nga tuli kwogera ni banange aba People's Power baire ku People's Power mulala nowa FDC mulala they were younger people nababuuza nti mwali ku mulembe gw'obote tu nti be ife twazaalibwa ku mulembe guno akanti kyova temuli kuidukira omusoga alina olugero nti atayiddukira byayira tavumbaatira mukaire kuba bw'obona omukaire alina amalibu omuseka buseka aye mubuuze amalibu ago wagafuna otya ayidde akuwayira sitole weno omwesimisa emirembe gya bisembo ndi kukoba banaife abatuulisisa nti tuli gano abantu bangi enda kugezesa kubugezese abantu bangi tibali kubona ebirungi ebikoleibwa mu myaka gino 30 abantu bangi tidi kye bakoba nti bajja kununula Uganda bajja kununula Uganda lwa lutindo luno oluzimbibwa oluli New bridge ey'Abajapani terunnamala na myezi 3 naye kati bali mukulu kubabiraka kati olunamala emyaka 10 ekirungi okusinga luli olwazimbibwa mu myaka 10 emabega olukyali olulamu ekirungi otukobye nti olina Dr Kiyingi cardiologist okidi nga abaana abawere bali India ab'omwezi omulala bagire kubalongosa mitima so okuba ekiyaka tikitegeeza nti tikijja kubaaku naye tunatambulira mu gamboling bwatyo ddala eggwanga linaaba litambula so nze kyendikoba nti ezira kununula bano kwe bali kulimba bana Uganda nti bajja kununula iwanga mwami Bowa gundi bulira omusadde by'okununula bisazizaamu olinayo ekindi kakati kobera bana Uganda Mr Moderator mbadde nsaba nsooke mala okuddamu katono nnyo ku mwami Kasedde mukama wange kyagambye Michael Bannayuganda tebaagala banyumiza bunyumiza ng'ensi weekuze weekulaakulanye munnayuganda ayagala akirabe kakiwulire nti bwe nnaagenda mu ddwaliro eddagala nja ddisangayo bridge eno eyakazimbibwa ate ku ssente neewole omwana n'omuzzukulu z'agenda okusasula mu myezi 3 mwami Museveni nga yakagiggula essaawa eno etandise ofuna ebiraka kolansi eddakiika eno tuyiseewo nga kolansi bali mu kumukubirira panaye eggwanga tuba sente tugenda kusasula biki olwo enguudo kituufu zikoleddwa wootambula enguudo waliwo ebitundu by'otuuka nga ddala enguudo zikoleddwa naye wootambula n'otuuka kati ku muliraano ng'e Kenya n'olaba kolite y'enguudo ezikolebwa e Kenya ne kolite y'enguudo ezikolebwa wano ku ssente eziweebwa World Bank naddala kati ebibuga bino municipali amataala agatandise okuteekebwamu ssente ezo zonna ziweereddwa ebibuga byonna kumpi ebiri mu East Africa ogenda ekisumu which is the same program naye woolaba amataala geeri nga ddala amataala gaaka naye buno obutaala bumozoola bumozoozi mu bibuga byonna genda embarara wekiri enguudo bazikoze naye nga bakoze gadibengalye munnayuganda ayagala alabe development eri tangible gyakwatako n'agirabira ddala munnayuganda omuvubuka ye ayagala akere ku makya ng'ali assured nti agenda funa ekikomando kye agenda kuddayo n'akaveera akatonotono awaka abaana balye ate olunaku lugweko ng'asevinze kasente kakuŋŋaanyizaako rent waland road so tayagala kuwulira bya GDP byaffe tayagala kuwulira bya simanya physical police byaffe ebyo tabitegeera ebyo waliwo ababitegeera naye munnayuganda ayagala afiiringe enkulaakulana nti myaka 3 n'omusobyo mwami Museveni alese enkulaakulana omwana wange agenda kusomera asome omukyala wange agenda okuzaala aleme kwebaka ku seminti kanula baleme gimuteererako ku seminti atuuke ng'eddagala gyeriri yensonga lwaki Dr Agrey Kiyinji essaawa eno avuddeyo okulaba nti atuusa ensi yaffe mu kwesiima kibi nnyo nti tulina obuzibu era nze nagamba nti singa nalina obusobozi nandikutte bannayuganda naddala aba NRM omu ku omu ne mbatikka ku nnyonyi ne mbafulumyako mazima ddala otambula mu mawanga agamu nga weegaana nti ndi munnayuganda Australia ne Rwanda Kenya wano enguudo nina mukwano gwange yali former prime minister wa Bungereza David Cameron yali mukwano gwange nnyo nga tannafuuka prime minister twaliko lumu mu conference naye Seychelles nangamba naye
njagala nnyo tukako e Uganda ndabe ku bantu abo bafaanana batya tuvuma nti are they apes nti bantu abo bafaanana batya abasiiba wano nga gavumenti yaabwe esabiriza Bungereza bali wano bajjudde wano bakuba byeyo naye ate president akadiyidde yamaze emyaka 3+ ate tebamuggyako abantu abo ddala bali kuki basiiba basabiriza wano tulaba documentaries zaabwavu tulaba nvunza na birala naye ate akyaliko gabanga atwewuunya otambula ebiseera ebimu ne weegaana nti zibannaye siri munna Uganda mwami Kasede mutoyire mu kirala bibiri mwami Museveni mbwaba yavuiza abana Uganda 2 katusooke tulingirire ekyo bwebajja kuluya tulikola gwa kusaba n'abali kuluya batwewuunya lwaki timwikiriza ku musaayi muyaka omusaada bwomubona awali refined bali exposed tufune ku ekiyaka yomu kubayamba n'okuleeta mwami Museveni nga balowooza nti agenda kuleeta amakula mu ggwanga ground mulina ki mpegano nenda kukomentinga ku bintu bibiri ekintu ekisooka mwami Frank akabye nti amazeebeko ebbanga ddene what is wrong with that nze kasita emirimu girikolebwa buli myaka 5 tukola endagaano n'abalonzi gye tuyita manifesto manifesto ey'emyaka gino 5 tutambulizaako emyaka 3 tugikavalenze 65%. Duzi era mwawulira manifesto week biki ebikolebwa mu myaka gino 3 enguudo nenze ino mwami Frank ono kuba abantu bangi abali mu opposition tebenda kusiima ku kikolebwa kirungi tesiima era ngambye enguudo zikoleddwa ono n'asoose mu bantu bemba nabo boona aba opposition tiwuliranga naire mulala asiima enguudo otambula mu Uganda highways zikoleddwa ne twagala tutunulire quality so ayogere ku nguudo kankomenti eyo section eyo mu manifesto eri ku infrastructure wano ife mwidinda nenda nayogerangako biri wano kuba abatuwulisa abasinga bali wano tuline ekyamagalo ekyakolebwa mu Uganda yona kyebeeta eno college eno gye tulina Civil Service College a masterpiece era nenda mwami Frank abiteeyo kwabone state of the art conference room daki kusomesa ba civil servants engeri gye baba balwanyise mu corruption ngate corruption ekula bukuzi ndiyo mukuba fighters against corruption mu program eno gye tuliku under the office of the national chairman tulikulwanisa corruption tulikulwanisa bwavu aye nze ku bwavu timulwire wokulwanisa corruption obwavu corruption yono tabatafuuse nna mujinga nekimu ku bintu ebiri kutukyayisa abantu corruption era nze omulanga gwange eri banange betuba mu NRM gwakukoba nti twekuulemu envunza eno eya corruption bwe tutagyekuulemu bano aba opposition kebajja okutambuliranga ku okwonoona ebirungi byonna byetukoze ekya poverty nze nenda omulanga guje eri banaife ababulido iwe oli ku kyalo awo ebusede ebuyengo ebutagaya olikola ki okwingiza sente mu makaago enaku dino ba youth bangi balowooza nti bakubekerere president aveere n'ekisawo ekyesente akibasuulira awo Kasede nga tulira kwinuma nga ndi kuvayo oli nenda kunigirizamu muli kujja kulwanisa bwavu mu office ya national chairman eyapate tubalina okulwanisa obwavu mu government mu state pera n'okulwanisa obugubuze tulina office of the IGG
tulina public accounts committee ya parliament, public accounts committee ya district, tulina Sino Meja na Kalema. Bino byona biremi. Yes. Ba mobilize na banalwanisa obwavu. Mwami wandira mu program eno gyendimu tulina ba mobilize basatu buli ku kyalo. Twenda tutegeere eno program ya Youth Livelihood Fund etuuka mu bantu. Eyo teyafa. Weri eriyo program eno eya Women Empowerment Program. Ezo sente abakyala tebannazifuna n'ebibiina byemmanyi kawempe eyo nakati bakaaba babajjuzisa foomu babatuuziza bu meeting bakuŋŋaanyiza obusente bwabwe babalekera kameeza bakola paperwork nakati beevuma bakaaba myaka ng'esatu sente z'abakyala tebazifuna. Era ebyo mwami Frank byali kwogerako bye twenda abantu baife balondoole buzibu ki obuliwo bali complaining anga mbuba cooperative community development officers bwe ba signing abantu obukaire buna babawako obukaire bubiri. Is it true? Ekyo kye tuliko mu programu eno gyendiko paka ddi ekyo ndaba kiraga bulemu nti gavumenti yandibadde evaako buvi kubanga kwegamba wekafuuka akaze bagamba akaze kafuuka akagenderere ogenda okwesanga nga lufuukidde ddala ennabe. Mukagwa omulungi namba d'amasimu lijja kubita ku screen yawo okube eisimu oteese obuze owabule oba obe n'itofaali er'endawulo lyogayita kwewanga osobola okukooti Dokita ndowoozaidde bino biremi. Osobola nti be dokita asigaleyo tuli mu opinion polls okuba isimu oteese obuuze mwami Kasedde finally mbe ndikoba nti programs zidona eda government ediri mu okulwanisa obwavu tujja kudirondoola era tujja kutandikira mu office ya kawo this financial year. Sente imeke daida in all these programs. Mwami Frank akabya ati dizirawo aye sente diri kuida every financial year abantu banazifunira mu ntaana nga bafa sente diri kufuluma mpegano eriyo abafuna ebintu bino aye tebabyogerako ifene n'omulimu nenda nkukobere nti ebusede abakyala bati bafuna sente twagala kulaba results nti Busoga yeyongeddeko kiddala baba bafuna sente ezo okutte miliyoni 2 oziwadde ka group k'abakyala 10 ku bwavu obuliwo abasinga oluzikwata ng'agenda akola embaga abavubuka ng'atunula akasente ke babawadde okukatematemamu nga mutufu balina nakulya kalye ku bwavu obubafenkenyeza emyaka 3 oli omuwadde miliyoni 2 akole business ki oba tulina problem n'abakozi baife aba government bona tubakoleko era mu programu eno tujja kulondoola iwe community development officer owe igombolola oba bakuweereza miliyoni 12 otuuse mu group watuusa imeka batukobera aba group abantu bali kulemererwa ng'okwiza sente dino lwakuba esente edaalibwa ba officials dina kusasulwa group batuuka nga tebasobola kusasula mwami fugundi bulinga bino binaakola nze ndaba nti okusinziira ku mugama wange kyannyonnyodde kiraga nti program ya Youth Livelihood Program kone y'abakyala ebyo byo byafa tulina kutuula tufune gundi mpya kubanga abantu finally bo batunuulira results ne woba orilizinze sente. Yes Mukagwa omulungi. Yes sir. Jela liko. Kale sir nje. Kale. Agati kyendesa. Yes. Kale. Omuntu omukulu. Tola ku TV gyoli kuwulirira. Ono uzema kusinzire kawenti. Yes sir. Hello? Tembuza chengam. Program nanga ito cheni Presidency yandi budde kudeni ebyo nane bitera mu byako. Amale kuvaako tuli okutunyumya ebirala. Abavubuka bako. Mwami Kasedde awulire. Munamu musaddawo. Oya mugobi bugobe. Yes Mukagwa omulungi. Hello? Yes sir.
Nile ndi mchano wa chaka. Nume Albert Dobanadu. Mpangoli ngira kasede. Mwami kasede. Ngani byayo na mchinga na kabidi. Yalabi. Era ngabyo ikogera kasede. Mwabita ko mulembe gwe mugwaja. Mira ko mwani ona ali kuyiru. Ayogera atukobere tuwulirise tuyege tuchuke. Kasede yabakuyama mwidinda afuna mwekibikira lugudo eriyo kasede road. Ese chobawe bale mutiki chwani nawe nolyo tinyepe. Nume. Nume. Tine cho kasede mkwano gwange. Zenye kukobe tufatana naye. Enda uleri wakuba nti ye mutira mutiya ifatu libasulu. Ayo wakuba yasusi. Nume. Tutawasira mbalalabo. Nume tujampola. Nume. Ndipo. Mwami kasede ni Michael. Iwe niwe Habati. Oliko ni mwemi buli basira. Nume wasusega. Bagano kukoberefu. Nakobye ido radio na radio kwagire nare. Omwali ne bintu bisatu. Ekisoka ngoli mugayya ino. Ekyokubiri ngo embera yo de life olya mwenare. Ekisembayo ngoli musirino. Ebyo bisatu olino banabe mobe mwenare. Nume. Tabali na fubuwe. Nume. Yalabi. Ndowooza nti tutaka ku disclaimer naye nga mwami Nume wadde ebigambo ebimu biyitiridde naye nga kikulaga obulumi abantu bwe balimu nti omuntu gavumenti eyiyo ng'eri mu buyinza nga olaba nti UPC obote watuukanga ku kitundu batunyumizanga ennyumba ya chairman wa UPC bagamba amaka n'olusuku olugudde akaleka ono ye chairman wa UPC ng'abantu balina ekyokulabirako naye Ifanero kuuliza baba. Nze sinze. Nisime ebigambo bya Muzeeyi byajja katwinongola. Wanje? Ono nisime ebigambo Muzeeyi byajja katwinongola. Amayina nizeka byokusinzira ne kukyalo Ekagete. Ekagete iganga. Tukirize galiwo development Muzeeyi yaleeseewo. Ayo omusolo gusuise obu business bali kuvayo tukole kwa abavubuka tunikirizibwa ino tukusaba na ifa kutukira Muzeeyi bamukobere nti Uganda kintu kiri kwononeka RDC olingirira ku kizimbe kyebazimye ku mulembe gwa Museveni oba isomero oyinza okwagaana nga ekyasooka kikalina obwangazi bw'amaanyi ino ni kuno saayo n'obuliwo Eiganga ekikuleta ebeeyo naki Eiganga mulino Muzeeyi timuli kwikiriza nti sabo mpuliriza akuzena esebo Eiganga muzira RDC bwene omukyala naalonga ali yeiganga yes ali vibrant ino muwulira ensonga nno ndoli ku report wano oli mutu for the report ngaye muditwale ko RDC alondole emirimu yadigema kuku governor RDC waifatambula tokutuka ku ground aye muganda wange enguzi kyekoze ate ifwe oyagana ngo munogo bakoze kikutukana na sendi suppose kola ki kole bwaku Muzeeyi balingize ensogedo batakuba nti abavuga kuvayo tukali kubona twena aba nimulaino okubona nga atese tuwene ku president owundi kizo atine ekikwa twenda abewo kintu mana n'omulungi n'omuntu banga okinye ino bamuyidira neyanza program yo maiso tuweereza omusajja mutuufu kubanga RDC amala emyaka 5 nga talabye na President Museveni akoma mulaba ku kisaawe Kololo report ki Hello. Yes sir. Yes sir. Mukagwa omugonzi ebyuma bicyankala ne muku katwire mu studio ngowumba bakuba amasimu weka wempe yagamba nti embeera ekyuke abantu bagende mu kwesiima
nume dobanado musada musajja mukambwe nnyo ya nze mbadde ndowooza ngaawo olabye abakubi b'amasimu ekyo kikulaga munnayuganda ddala omutuufu obulumi bwalimu nti omuntu ayagala awulire nti waliwo youth livelihood program naye ayina kyeyeeyongeddeko ku savings ze ne ku nfuna ye ne ku mbeera y'amaka ge ayagala atuuke ku luguudo nga mwasanjala nga kasasiro ayoolebwa naye mazima ddala oyita mu jjinja ng'ekibuga kiringa ekyakavaamu olutalo oyita eyiganga ng'ebizimbe by'abayindi eby'ebibaati mwe muli amaduuka ku mulembe guno ng'oline omaze emyaka 3 n'omusobi okulembera eggwanga eriyina zaabu eriyina gold eriyina amafuta twesimisa tuyina amafuta kale nno ndi wamu n'abakubi b'amasimu titwagala nkyukakyuka yiganga ebibuga kibuga kikuze muli mu bukalina busatu bwe buti yiganga ofulume kibuga kyexpandinze naye nga wajjudde busiisira abantu bali busiisira balinga abali mu kampu mu mayiromba lebubala okuva ekampala otuuka eyiganga kale nno bakama bange bannayuganda abalungi abatuwuliriza mbategeezera nga mbakakasa nti Dr Agrey Kiyinji ali mu nteekateeka okukomawo mu ggwanga Uganda emisango egyali gyamuteekebwako gyamugibwako kuba tewaali bujulizi byali bipaatiike nga bafunye okutya nti Dr Kiyinji wajja okuvuganya mu Uganda agenda kulindiggula mwami Museveni ennume y'ekigwo kubanga ye si wakuvuganya buvuganya kwesimbawo kuyituusa mukolo lwabula ye ayagala buyinza ayagala kuzza maanyi na buyinza eri bannayuganda si kuvuganya buvuganya kutuukiriza mukolo mb'ofune ku ssente z'abazungu nti olw'okuba weesimbyewo mb'otunde erinnya otherwise ye asset nene nnyo gye tuli kubanga oba oliawo yandisazeewo okusigala mu Australia n'afuna ssente ze n'abeera obulungi naye olw'omutima gw'ayina nti ebintu bye byonna wano we twogerera mu Uganda n'ebijja bye ennakaseke baabitunda amaka ge Buziga bagakwata ne bagatunda ensi yonna ekimanyi misana ttuku buli kimu Dehezi International wali ewa Kisekka bateekawo barakisi y'amagye abantu be bonna balamu be bonna famire y'omukyala bonna basibiddwa babadde nalufeenya abalala bakyali luzira ffe tusula kutebuukye kakati twagala okubategeeza nti wabaddewo propaganda abadde atambula emabegaawo nga President Museveni ne ttiimu ye babitambuza ne elements ze ezimu eziri mu opposition abadde balowooza nti bob they are professional oppositions nti bwe bataba bo mwami Museveni lwakiri asigalewo paka bwe balituuka nga be balina omujjawo ebyo twabizizza wabbali tutudde wamu ne bannaffe abali mu diaspora twagala tutambulire wamu n'ebisinde ebigenda mu maaso people power tutambulire wamu FDC tutambulire wamu after all kyetwagala tujjewo nkonge mu kkubo olwo tudde mu bibiina byaffe ebibiina bino bireme tutematema na twawulayawula otherwise singa ne mwami Museveni mu kinaana yasalawo asooka azimbe NRA oba NRM singa nakati akyali luweera anoonya buyinza toyinza zimba kibiina nga toyina ssente toyina buyinza kyoba ozimba omulabe kyazimbulula byowooza nzimba structures enkeera nga Museveni abayita entebe ng'abawa ssente ng'ezo azikutulakutula era opposition tufune ekyokuyiga tusooke tusindiikirize tujje mu mmotoka ewagamidde mu kkubo olwo tuddeyo mu mayumba gaffe tweyagale bulungi nebaza abantu abakubi amasimu aye asinze kunewuunisa ninume kuba nume takyuka nume trademark ye neyo yakuvuma yakuvoola the whole time omulisisa emyaka buti 10 aye takyukako for the last 10 years omwami ono musomesa aye nenda tulondoleko okuba n'abaana basomesa oba neno material gyabawa mu class bw'atakyuse ku ndogera eno abaana bano boona tebajakyuka kubasomesa kuba bamuwulisisako ku air a teacher alina okuba exemplary mu ndogera mu neeyisa mu nvaala aye nume nze question marks diriku ono musomesa wankulaki akoba nti abawagira Museveni basiru omusomesa akyakola sakyerima olulimi lulungi olulimi lubino olikwonoona status y'abasomesa mwano mu Busoga ne mu Uganda yona katujje ku omwami ow'Iganga omwami ow'Iganga akobye ati taxes atuhaye ayaguli eziransi etawooza misolo emisolo negitambuza emirimu gya gavumenti
omuntu akoba nti taxes are too high yakata eddagala lizira mu malwaliro kiki ekinatwala eddagala nga timusasuyire emisolo emisolo wakiri eri egindi gye tulina okukendeezaako rightly so era omulimu gwa parliament omukulu gwakubona nti oli musindika wa mubaka we wa mubaka we avoicing ekintu ekyo mpegaano ekyamasomero ayogeireko ku value for money nendaka nti oguti mulimu gwa president okujja Iganga aje Nansololo primary school monitoring ekizimbe engeri gye kiri kuzimbibwamu mulimo gwa school management committee mulimo gwa board of governance in fact amasomero tigaba ga government so imwa abali kulondanga abantu mu bifo ebyo committees ed running amasomero nga tibasobola muli kwe kubanga isasi mu bigere nenda komenkereza nga nkoba nti bana ife abali kweyidanga n'ebibiina nga kino bona baboneka nti balina obulumi ku mitima gyaiwe lingiza bona kiza besigi mugisha muntu bona balina ebiniizo aye bwe banawangula akalulu nga begaise era bajja kwawukana era ensi ejakomaawo abantu abeesigwa bonka ekibiina ekyesigwa nekya NRM era NRM eri committed okulwanisa obwavu okulwanisa obuli bw'enguzi era nebaza ba coordinators baife betulikola nabo wano mu Idinda district Busoga sub-region mwami Magezi John nalitwala ekibinja kyaife kya Busoga sub-region aye mu Uganda yona ife mu Jinja district tulina 1300 poverty fighters, corruption fighters. Ndakweta tubone bintu bimuli kutawo babi nakola nakuwa special time tukube tochi mwebi tubone babiri nje bitutwala mukagwa omulungi abere nife okuva je tandikire okutuka esaga 3 dakika ibi mbaire no kawandera n'abakungu bano okuva mu bibina ebyendawulo tutyo butambwire otavaawo tuli kujja ena mugongo